Nenyiike. Amawulire g'okufa kw'omukulu ono gaakusanze? Amawulire gansanze ku makya leero mbadde mu buliri ssaawa nga 12 ne bankubira ne baŋŋamba nti afudde. Era awo nnyambaliddewo ne nzija paka wano kuba nakeddewo. Mu bulamu bw'omugenzi abadde nga ki? Omugenzi abadde taata wange era abasinga vidiyo baziraba zabadde ankolerako ampaana, abadde mubuulirizi ng'akubuulirira n'akubulira kino na kino na kino n'ekirala abadde alina ekintu kye yansubiza mu future yange nga yantadde mu Pearl Magic movies ezo nga tulina bye tuzannya ate nga nze ansuubiza ekyenjawulo nti bwe tuvaawo tugenda mu Hollywood. Sebe byonna kati ndaba nga byonna biwedde biyiise bikomye. Okufa kwe kulekawo omuzannyo gwe mbadde muzannyo? Bikomye, nze kyemmanyi ffenna tukimanyi omuntu waafa ne waba azimba kizimbe kikomaawo. Era nkitegeera nti kati byonna bikomye naye nga abadde akwatidde future yange ngeri secure. Naye kati olwaleero byonna bikomye era nfiiriddwa nnyo ndowooza nze nsinze n'okulumwa. Kintu ki ky'otosobola kwerabirako omugenzi kati olugwanga? Omugenzi abadde teyeeruma ntama ng'ayogera reality amazima. Bw'oba okoze ensobi agigamba ate oba okoze ekirungi era n'agamba nti wano okoze kirungi. Ate abadde ayagala ng'abuulira ng'ayagaliza. Abadde abadde tanyiiga nga buli kaseera aba aseka ebintu ebibeeraawo nga tali serious nnyo. Wadde otandise olowooza ku ky'okufuuka omuzannyi wa firimu? Tubadde olwedde tulina bye tulina mu sitowa nga tukola era nze bijja ngamba agenda kunfuula Angelina Jolie wa Uganda. Era mbadde neeraba dda nze nga nseka na busesi wano Uganda nga neeraba wala neeraba ndi sitande firimu naawe obimanyi byamaanyi naye bannaawe era simanyi kati ebyo byonna biyiise. Kati gwe firimu kaaliyayo ogenda gikomyawo olw'okuba mmintawaagiriza? Essaawa zino gwa amazima gali nti kizibu nnyo okufuna omuntu akwagala ate nga akwagaliza era simanyi kyakukola naye katusabe Katonda oba oli awo maaso kaawo banaabaawo ekiteredde. Bannaawe kale kaŋŋende. Akabuli kakwata amani samukoze bukozi kama mbadde simbetera amanyazima bagenda kukola hilo afiiriddwa omuntu abadde omulungi ate wamwe abadde mukwano gwange nnyo atandika okukolagana naye endooza 2 ena